Ebikola by'effujjo bino bibaddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero era nga tusanze ng'ekkanisa y'abalokole mu kitundu kino eyokeddwa ebintu omubadde Bayibuli, eŋŋoma, emizindaalo, obutebe nga byonna bisirikidde mu muliro. Abagoberezi b'ekkanisa eno Goshen Dispensership Church nga bakulembeddwamu omusumba Anet Kigozi atugambye nti abalumbaganye bazze matumbi budde mu nkuba ne batandika okwokya ekkanisa ya Mukama n'ekigendererwa ekibagoba ku ttaka. Ono agamba ebintu by'ekkanisa ebiruubirirwamu obukadde bw'ensimbi byatokomokedde mu muliro kyokka nga ekkanisa eno ebadde eyimirizaawo abantu bangi mu mwoyo. Abantu bajja mu kyaki nga badduka ne basumululwa, abagala okwewonka ne bafuna essuubi, abatalina mirimu ne bafuna essuubi ne bafuna emirimu, abaana abato ne bayambibwa mu kifo kino bannamwandu ne batalina ayamba. Natusaba Mukama Katonda atugabirire ebintu bino. Abatuuze abalala batulambuzza ennyumba eri ku musingi eyakooneddwa, ekibanda kya firimu ekyayokeddwa wamu n'omusiri gw'ennyaanya ogwayonooneddwa. Rahuma Wamala wakati mu nnaku atugambye nga bw'ali omweraliikirivu kubanga ssente nnyingi ze yateeka mu kulima, n'agamba n'ezimu yazijja mu PDM era tamanyi wagenda kuzijja kusasula. Abatuuze balumiriza omwami Espalito Musoke n'abaana be nga bano balira ku nsiko, bano be balumiriza okwonoona ebintu byabwe. Abatuuze
bagamba ebibanja byabwe babigula mu mateeka okuva mu Buganda Land Board. Bano balabudde nti singa ab'obuyinza tebasitukiramu kukwata bantu bayonoonye bintu byabwe bandiwalirizibwa okutwalira amateeka mu ngalo nti tebajja kutunula butunuzi ng'ebintu byabwe byonoonebwa. Naye abaana abo babi nnyo ekyala babyokyeza mifaliso mabulanketi biro byonna biyitibwa ebintu ebyo nabene bakudde abadde nannyini nnimiro eno bannange tusaba buyambi tusaba tukwatizaako kuba sente zinene ezibadde zikoze bino byonna si nsawo yaffe wabula sente za parish model tetumanyi gye tugenda kudda tetumanyi kye tugenda kuzzaako ng'ennimiro olwaleero efaanana bweti nga bakikoze bayinaayina amaanyi tutaddemu mangi sente zigenze kati ffe tugenda kujjawa okusasula sente z'abendi ng'olwedde tuli ku kino bwe tuti bannaye tusaba buyambi amateeka gaveeyo galamule baleme baleka nga bayinaayina kiyimba Samuel ni mutuuze w'awamakazi dekiro abasajja bazze nga bavudde era kazi okubanga ababalabye webali era babatadde ku poliisi bayokyezza ekibanda kyange ebyuma byonna nabadde mbirese omu nebabyokya sitegeera kiki kyebaagala kubanga n'ettaka si lyabwe byagwa dda kooti yabisala nga tebalinaawo wano tebateekanga n'ekikulu nze mpangisa ku mukyala era ekibanda kyange nakiteeka owa mukyala Prosper bikwata omuliro bwe biti naye Mukama mulungi waliwo nate Bayibuli endala yabaddewo Katonda yeraze nti w'amaanyi yo teyasobodde kujja naye ng'ate omuliro gwabadde mungi egusobola okusanya buli kintu kyonna naye ekigambo kya Katonda nga bwe kiri ekiramu no tikyasobodde kutuukibwako kintu kyonna kyasigadde nga bwekiri ekiramu. So kigendera kyakutulumya nate ffe tulina musango tuli batuuze babagamba mwemwe ekyoti nga abakayanira ettaka fa ayitamu gwe tugoberera ffe tulina buzibu naye kati naffe basazeewo kututulugunya ekitali kituufu. Kitegeeza nkayana z'abalandiroodi. Enkayana z'abalandiroodi ffe tuli batuuze era nga tubassaamu ekitiibwa simanyi lwaki bafuuza ekintu ekintu ekiti ennyumba ya Mukama nebokya Bayibuli nebokya emizi endala buli kimu nebakisaanyaawo ekituufu nankate omuliro ebintu byonna byabadde muno mu kanisa byonna nebizikira byonna nebisaanawo nga bwe mubiraba. Abantu bano babadde n'ebigendererwa byabwe naye batandikidde ku kanisa batandikidde okubanga bazikiriza kubanga waliwo entalo eziriwo ku ttaka lino nga bagamba nti ettaka lyabwe naye ng'ate tebalina biwandiiko biraga nti ettaka lyabwe so ne babaleetawo embeera ezibu bweti okubanga boonona eri omulimu gwa Kristo batandikire ku mulimu gwa Kristo naye nga nze obasiya wampenjeru nyongera okuzzaamu amaanyi ffenna mu mubiri gwa Kristo tende bagezezaako okwonoona ebikozesebwa naye Kristo waali era omulimu gwa Kristo gugyasigala nga gugenda mu maaso kubanga tubuulira enjiri okuba nga tuweereza Katonda oyo yatuyita mu kitundu kino okuba nga tuweereza omulimu gwa Mukama waffe Yesu. Tebakumye ku kino kyokka bayongedde ettaka liriko abantu bangi abalina 40 tuwera 40 ffenna twajja nga tusenga ku ttaka luno tetwasikira sikire ettaka tuliguze na ssente tulina ebiwandiiko byonna ebitukakasa nti tulina obwannannyini ku bifo bino era tuli beeraliikirivu nnyo kubanga tebasosola waliwo omulirwana waffe omu era bwe baakondera ennyumba ye kakati naffe tuli mu bweraliikirivu kubanga bwe bajja juuza emisana baasuubiza nti bajja kuleeta gule okuli Kalyesubula Emma owa SFC oyo wa SFC akoze fujjo era gavumenti etuyambeko nnyo ku mulenzi oyo Emma mutabani wa Musoke Expedito akulembeza obuyinza era akwatisizza eggwanga lino obubi kubanga yagamba nti President Museveni yamusindika okukola ebyo n'olwekyo President Museveni aba SFC goba bakwatako omuvubuka amuyita Emma
bamuzaala kazo taata we ye Musoke Expedito be batukolerako effujjo lino ng'akulembeza eddoboozi nti Pulezidenti Museveni yamusindika okujja okukola abaana nga abantu nga bwe bajja ne bakola ebintu ebifaanana nti batumalamu amaanyi n'omulimi omulala badde tasobola kuddamu kulima. Ismail Mwogerere nga yakolanga maneja wa Buganda Land Board Kyaggwe agambye ettaka erikayanirwa lya Bwakabaka era lyabeerangako katale ka mubuulo ebiseera by'edda era nga Musoke agamba okuba nnyini lyo yawaaba omusango mu kkooti ne gumusinga oluvannyuma lw'okukizuula nti ettaka si lirye. Ekifo kya Bwakabaka kaali katale ka Bwakabaka emyaka giri emabega kati gavumenti ya Obote bwe yawamba ebintu by'Obwakabaka nako ne kawambanga katale kani kasigala mikono gya central government mu bbanga ebyo nga central government yekolawo tenda ku bantu era lisiiti zonna twazikunganya tuzirina zitutte mu kkooti ebituyambye n'omusango ogwo okugenda nga guwangulwa. Abantu basabanga mu gavumenti bwe yakomyawo ebintu ewa Ssaabasajja Kabaka ebifo bino ne bikomawo ebyali biwambiddwa. Omwami najja n'akyewaŋŋamyako n'agamba kino kibanja kye ne tubutwala mu kkooti nga omwami Spence Musoke abaana bano abakola effujjo naye taata waabwe ne tumugamba kino ekifo si kikyo kifo kya Bwakabaka ye mwennyini n'atutwala mu kkooti. Tugenda mu kkooti omusango ne gumusinga n'ajulira tugenda mu high court mu mwezi gw'okubiri guno oguwedde ekkooti neegoba okusaba kwe okujulira kwe negamba okujulira kwo ekkooti yekugobye ne tudda abantu bano abali ku bibanja bino baliwo ku lwa Bwakabaka naye basigadde bakola effujjo si bwe gusoose bajja ne basaawa ebibanja ebitooke by'abantu ennyumba bazikoona ng'era wolaba ebintu babyonoonye. Kati olwaleero era tufunye message nti era boyokeze ekkanisa era bawera bagamba ekitaabo omusango yagusinga bwe bagamba abantu. Naye kati jjo nakubira osi najja wano abantu ne bakuŋŋaana ne muleetera ensala nabo naye nagibawaako dda kopi n'ayita n'abantu abali wano nti mujje mbanyonyole ebintu ebyava mu kkooti. Naye omwami oyo akola mu ofisi ya pulezidenti yalemesa osi okusomera abantu ensala buli yagala nga agisome nga amuga tosobola kozi ng'ogisoma yonna okugitandikira yeko tusaba osi yalaba nga alemereddwa n'agamba kati katugende wa DPC n'atuwa olunaku lubadde lwaleero DPC aba abasomera ensala olw'okuba bamanyi nti nno bye boogera si bituufu bataddewo embeera eno okulemesa era okugenda wa DPC kye bakoze kujja kiroko kya makanisa kujja kanisa kusaawa bintu kukoona nnyumba eri wali bibanda bya firimu babyokyeza naye twebaza patro kubanga ekoze omulimu ejiddewo ekiro ne basindika ne fire brigade nejja nezikiza ebintu lwakube esanze ebimu ebisiga biyidde. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.